Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, si gugwo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulux. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Ya queen wazina lero wakukola this statement ati mumanyi era mumanyi gye yagenda kati gwe washonyonyodde nti ogambe wamutuma agenda kunonyeza omwana samutuma yagamba agenze kunoonya kulaba oba eyo waliwo okujja ayinza okukola ki okunoonyezaako omwana yalabo bajali emyezi gyonna gyonna gyolina okumanya bino byonna byagenda otuukawo kwini kubanga yaleeta n'oluka lwonna oluŋŋamba ngende ku poliisi nfuna abapoliisi bajje bakwate batuusa naye okuva lwe bakwata batuusa bafuusa ekizibu kuba ye buzibu bwonna waliwo tubadde twogera nga tolyogedde nti kwini yaŋŋamba ngende ku poliisi olina kyoyogeddewo wadde nekimu osirisa busirisi kakati ate kankubuulira bano abasajja mbalabye bali fashion nnyo professional anti bali fashion nnyo vayo bajjana kutomera wena sukali ko ino omunyu bano majani vayo aba abasajja bali fashion nnyo mama professional okimanyi nti amazima gajja kuzuuka era bamanye nani yabba omwana naye nga mama osubira yani akutandanga gwe mwagenda ne mutunda omwana nze mama kukagwako biro byonna ojja kubisasulira byekwakuse byebansibye nembera mukomera nyinza tukuyingira ekkomero lwamu nga mugenda munumiriza muti omujja bisasulira naye mama kati nze nanyini mwana osobola okutunda omwana owuwo wali okirabyeko bameka oza titwalaba vayo jeyo sukaliwo vayo sukali jeyo sukali kayitewo bagenda nakutomolera mukulu ati wali asomera simerwa ngalati bakutomera bandaba ono nkuyonagira tunga olwogwere batana majani tokiremerako saya zirika ali none ndaleja era simanyi nakumanya kati owa togera kulundako mama nge motamanyirira kutamuza bigendo zola kankubuulire nze engeri gye ntyamu poliisi sikangatto ate nkubuulire mwana nze lwakuba natadde mu kishooti okimanyi ti amazzi gampiseemu ng'olika lule bagakola gampiseemu ate kasitapulidenti kufubutuka newezibanga oyimbadde amazima gakatonda nzeya era nandiruleseze nandize bwerere wadde sebo bwerere bwange tebunywa naye obuwuliro kya wansaaba tokyabuwulira ndowooza ali kati
Nyabu nsanyusa okula. Kale mama. Nange nsanyusa okula. Kale. Muli mutyeeno. Muli mutyeeno. Tuli bulungi. Mukyebale. Kale nyabu. Akatundu kagamba ki? Akatundu tukalina buzibu. Mpozi mmwe. Naffe gyetuli. Bigenda bitya? Tewali buzibu. Bwegitya emirimu nga bw'ogiraba embeera. Bwegityo. Mbadde nziza okulambula akantu kange kano. Ennyabu. Ndabe bwe kali. Ennyabu. Waguze wano. Nze naguze wano. Okalabye otya? Akantu tekalina buzibu. Okalabye? Oba olimirawo ki, oba ozimbawo, tewali ttabu. Wanene wajja kukolera. Wajja kunkolera. Kati mbadde nnoonya banannimirako. Ndabe bwe nakikwasaganya. Wano nga tewali bagundi bakozi, onaakola otya? Nammwe eno tewakyaliyo bakozi. Waa, nekyafuuka kibuga naawe okiraba. Banna, Teri abalima baddawo. Bagenda oba mu byalo, oba abaana baddawo eno teri. Abaana babulidde ddala abayinza okunnimirako wano nga. Gambye, eno teri baana. Abaana badda mu bibuga. Kati omuntu akoze ati. Eno tekyali baana. Simanyi bw'ogenda kukola wabula. Noonya ku basibe. Abasibe nga mbajjawa. Abasibe? Nze gwe batasibangako. Andi kati siinaayo omuntu gwe baali basibye. Simuyina. Maama, nze bansibako. Bakusiba. Abasibe mbamanyi. Ne mbakuleetera. Omukazi omwo okumusiba. Maama wali ozizza mu bansibako. Era abasibe nsobola bakufunira ne poliisi ngimanyi ne nkugamba wuuyo. Enamba njirina. Era wamma kibagamba nti bwe bakusibako ofuna abasirikale bangi bafuuka mikwano gyo n'abasibe bennyini n'abapoliisi. Bafuuka mikwano gyange. Kati naawe kijja kunkolera. Kati kitegeeza nti bonna obamanyi. Bonna. Bannange nga. Naye nyinamu omusirikale wange ogwo. Nyina ennamba ye. Gw'omanyi. Gwe mmanyi. Ate gw'ompadde essanyu essibwe. Asobola okukufunira abaana ne balima wano wonna. Omusiba lunaku olwo aba kimazi. Ennamba yokka gy'ojja okumpa. Ngenda giwaayo. Kubanga bwe mba mbafunye awo kiba kinkoledde. Kati awo mba ngenda nime emisooli erudda wali nime womuwogo erudda wali nteeka olumonde. Abasibe baalimawo. Waliwo empise. Wali woyise. Mpe ennamba. Kyokolinde. Galubindi n'amaaso n'okaddiwa okadde tokyalaba. Owange tojja tegenda wala nnyo bw'otyo. Linda ate gwe onkaddiyiza. Kale soma ennamba. Ennamba leeta nno ngikuwandiikire buwandiikire. Gwe soma ennamba. Leeta ngikuwandiikire. Kati gwe era onooginkubira. Kati gwe ojja kuba ogiraba. Gwe ginsomere. 752 0752 62 22 43. Maama ng'oyanguya bulala. Ndi ku mutwe. Kale nkutegedde. Ekuli ku mutwe munnange. Yeeyo. Njirabye. Kati awo muyina. Kati nze maama anfuniramu wa. Yesu. Nkufunidde ennamba y'omusirikale. Ate nawe beera mwangu. Kati gwolowooza enkulaakulana gye ngenda okuleeta kuno ku kyalo kyammwe ogiyita yagwenena. Nze tegasa ggwe. Niye Uganda yeeneebeetya. Wano si wange wawo. Obadde ki? Nedda. Nze mbadde mmanyi nti ompadde ennamba. Kati sinnaba nakubafuna simanyi kale kakitwale nti bwe binaba biteredde nga biyiseemu n'alaba kyekuwayo. Yanziza nnyo maama. Webale nnyo okunnyanguira. Webale kuba mukyala wange. Munnange nawe webale kunnyanguyira. Naye mbadde njagalayo ku kasente. Akatonotono maama. Ate naawe ofuuse kabaka kalemeera. Kakati nnyabo. Kati akasente. Ndeka kati katulinde ebiddako. Maama bw'otyo bwondese. Nedda sikuleka.
tusisinganye busisinganye mbadde katumale okumaliriza bwe naabafuna nkugambye nja kukufuna tofaayo ye nnyabo tofaayo kale mukwano nja balaba naye yadde okumpa y'enkumi 2 abantu abalina emmotoka bazibu kale naye n'okunyiiganyizemu yamanyage kintu tekinene wadde bakinzeera kinene kankuba essimu kazi wayogedde ku basibe naye mbajjukira eri mu kyalo ng'abasibe baalimanga emisiri n'emisiri omusibe akigwako olumu kyonna n'akikwabula jwi tosigaza ate ampadde mbadde sikyabajjukira nabajjukira olaba okutambula nkununga ku simanyi omukazi agenze n'ekisumuzo kya kikino Afande. I'm growing big. How can't feed me now? Yes, I'm going to ask this DPP to get me at least a new uniform. Because all that from Koboka I'm putting on this doesn't even feed me these days. And when you look at this souvenir, because this souvenir needs a new uniform. I got it from Sierra Leone. And it's hard getting it. Not every person can get this souvenir. So I can't put it on with this old uniform. No. Because I work for police every day at night. At least I give you some to uniform 3. Urabi? Nalifa. Abantu besi bamukibuga. No bera nakatu wekatina wenyigiriza. Tunda akantu mukibuga akatono okajjemu esente ezigulwa wonene kati kutolaba kyengendo kyetuseeko nze njogerwa nako maama banneera bire gye bandaba